Ndowooza Uganda eteekeddwa okusima amafuta kubanga kya bugagga Katonda kye yatuwa. Tetuyinza kuleka kya bugagga mu ttaka ng'ate tukimanyi bulungi nti tekinologiya nga bwagenda akyusa ebintu, ekiseera kijja kutuuka ng'obwetaavu bw'amafuta bukendedde. Emmotoka ezitambulira ku masannyalaze muziwulira, abakozesa amaanyi g'enjuba mugawulira. Mu myaka nze ndowooza nga 30-40 awo, sirowooza nti ginaasukka 3, ebbeeyi y'amafuta ejja kukka nnyo mu nsi yonna olwa tekinologiya omupya anaaba akozesebwa naddala mu by'entambula. Naye ndowooza ne mu maka abantu banaaba bakozesa nnyo amaanyi g'enjuba sola. N'olwekyo nga tulina ekyobugagga mu ttaka kati ku ssaawa eno tuteekwa okukikozesa. Era abo abataagala tusime mafuta nga bagamba nti obutonde bw'ensi bujja kwonoonebwa n'ensonga endala, tetusaana kubakkiriza. Emmotoka zitta abantu, tetujja zikozesa. Bagamba emmotoka givuge ng'olina layisinsi, ng'osibye olukoba, vuga sipiidi ntono. Kaakati obutonde bw'ensi bwe tuba tutunuulira naye tuleme kwekwasa ebyo, kugaana kukozesa kya bugagga kye tulina Katonda kye yatuwa. Ensonga endala, amafuta bwe ganaaba ag'okuganyula bannayuganda, nze ndaba ensonga ziringa 7 ze tulina okussaako essira, ze tulina okusoosowaza. Ekisooka, gye gasimwa bagafunemu. Ekitundu ky'e Bunyoro kiteekeddwa okufuna mu mafuta. Tetwagala abantu b'e Bunyoro bongere kwavuwala ng'ate waliyo ekyobugagga ekiva mu kitundu kyabwe. Bateekwa okuganyula ku mafuta. Naye n'eno emikutu gye gigenda okuyita emidumu mu Buganda wabeewo enteekateeka eyagazisa abantu amafuta gye gayita ekyobugagga kino. Omanyi omugagga bw'abeera ku kyalo nga avuumula emmotoka buli kaseera n'abayitako n'abakuba enfuufu, abantu omugagga oyo bamwogerera. Naye omugagga bw'aba ayimirira n'atwala ku bantu bamwagala. Ekisooka, nga bwe ŋŋambye ab'e Bunyoro bagabaneko bano mu Buganda. Ekyokubiri, okukuuma obutonde bw'ensi, amafuta galeme kuyiika mu bitundu ebyo gye bagenda okugasima. Tuddemu tusimbe ebibira, tuzeewo entobazi, tutaase amazzi gaffe, kakase nti abantu tebakyafumbisa nku nga tufuna oil sente ziva mu mafuta. Abantu bakozese gaasi, oba bakozese masannyalaze oba kinaye nga abantu bakyafumbisa nku n'amanda. Ekyokusatu, tuwagire ebyenjigiriza. Ekyokuna, tuwagire ebyobulamu. Ekyokutaano, tuwagire obulimi kubanga abantu abasinga mu Uganda balimi. Bwe tufuna ku ssente zivudde mu mafuta ne ziwagira obulimi, tujja kwewala ebyali e Nigeria kubanga bo beerabira obulimi nga beesugulira ku mafuta, kaakati ne babeera nga balina n'okugula emmere. Ekyomukaaga, tuzimbe enguudo, tubunyise amazzi, tubunyise amasannyalaze, tubunyise essimu nga tweyambisa ssente eziva mu mafuta. N'ekisembayo, okulaga abantu emikisa egiriwo gye basobola okufuna nga giva ku kyobugagga kino eky'amafuta. Era ffe ng'Obwakabaka bwa Buganda tujja kukolagana bulungi ne kampuni zonna ezaateekebwawo okukola ku by'amafuta okulaba nti bannayuganda baganyulwa mu kyobugagga kino Katonda kye yabawa.